Chichi ekyatuuseewo wabuli n'ogenda ku kitahando ino owandiika kye wawandiisa about Bebe Cool. What happened yesterday? Mpaako nga bibiri bisatu ebigendo mekingerasa abantu okutegera Bebe Cool yazze teyazze abamu bagamba badde akubanja biki ekyo kyekimbalata manja naye nga omuntu wagamba sente zange zimalere n'omugamba kanzike zireete nasimbula n'agenda so that's what happened. Ale so n'omuntu mukozi naye ebbanga eriwera ennyo sigumusa ebiyiseza kuseena asobola atya okuyisa bw'atyo. Nawe weewunyiza byakutuuseko nga surprise. Alex, some people are saying nti n'engeri anko gyali okufulumya ennyimba ze lumu ku lumu mbu naawe oyinza okuba weegasse mu bintu ebyagala okutambuza ennyimba ze. That's what actually somebody said. The reason he did not perform, I got to talk ability. But you don't do that. Some people have paid their money to see you. I know. Even when you want to talk ability, don't play with people's business. How big you are. Definitely. Yes, we want to part of the talkability. For the way I talk, why is that not that? Exactly what people are talking about it. It's what you want to talk. Yeah, okay. Definitely. Kakati Alexi. I have known you and Bebe Cool for being friends for the very longest time. Era omuntu yenna bwe yandikiŋŋambye nga sinakiraba ku mutimbagano sandibikiriza. Kakati awo njagala okumanya, have you talked to Bebe Cool since yesterday paka olwaleero? Omubuuze blood wange kiki ekyatuuseewo? Oyinza oba wetaaga omubuuza blood ki ekyatuuseewo? Annyonnyole n'ebibenge ekyatuuseewo. I have no time for people who don't respect other people's business. I know. He's the one talking about motivation. How do you motivate people when you do that? I know, right?